muwala mwana muwala nga bakutwala waliwo omwami bamuyita Tofe Nabyewanga omumanyi akuweereza entambula yiino era Tofa tukwebaza olw'entambula emaze okutuuka ew'omwana muwala Kamukama yatuuse dda okuva ku Oasis kaakati ono bakasoma kyokyo koko koko simutegedde bulungi awadde Kamukama entambula yiino ezitowa koko nange simutegeeze nga.com Oasis SS Baganda Nkoba za Mbogo Kamukama bakutambuza n'entambula eno bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza Nakisozi sini ey'okuna Oasis Secondary School akugambye nti Kamukama ali mabegawo nono n'agamba nti Queen of Peace High School Nabyewanga twagaliza Kamukama Shamimu obuwanguzi abo abavubuka wadde obalimu naye tobatya naye jjukira mulimu ne faaza wano Matove Nabyewanga ku masuuti atambuza Kamukama agambye tumuswaza entambula yo yiiyo from Honorable Mulungi Sharon Kaweesi Woman MP to B PG District ne Woman MP naye akutambuza mpulire ya Woman MP eriko n'obusibiddwa bungi kale tweyanzeege Director Oasis Secondary School agambye nti mwanange tonswaza mwami Katende Richard akuweereza entambula yiino ndowooza n'opangisa naggaso gy'onoddirayo koba zikyaliyo Madamu Sharon ku Oasis agambye nti Kamukama tonswaza entambula yiino saagala weekwase Honorable Teddy Namboze Tereza Wampigi District akuwadde entambula n'akugamba nti akwagaliza buwanguzi bino byalwanirira kale mwebale nnyo mwebalire ddala bakutwale mu bibuuzo byo bitandikiro weewaawo ekyokubeera nti Kamukama yatuuse dda wano Oasis yamaze giteeka waggulu abatabaswaziza amaze obbawanikawo birungi. Ekibuuzo kyaffe ekisooka owulira Mugerere yatula Mugerere yatula bakuwe busatu. Ekibuuzo ekyokubiri twamulekera kituufu waki wasomye bakuwe busatu. Katugendeko mu bisoko. Ebyokulya oba ekyokulya okukirunga mu mmindi kisoko kitegeeza ki? Anyenyeza mutwe. Wakayima Mulyanga Joseph musajja mukulu Wakayima Katongole James Katongole butakifuna Wakayima Mulyanga Joseph Mulyanga sebo kuba kukiteekamu birungu muwonge kubeera ng'enjala ekuluma nga toyinawo kyakulya bawe ekituufu kusiiba njala oba kusula njala ekigambo ekituufu tekisana twakirunze mu mmindi ekyeggulo twakirunze mu mmindi muba temwalidde nga mwasuze oba mwasiibye. Ekibuuzo kyaffe ekyokuna okuyita mu mannyo g'empisi kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza okuyita ewantu awazibu. Bakuwa busatu. Tukuwadde busatu. Newankubadde ekyambere wonera watono ekizibu ekinene nayise mu mannyo ga mpisi. Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano okusiba olumbe ku mpagi kisoko kitegeeza ki? Okusiba olumbe ku mpagi ssebo kitegeeza
okwewaliriza okukola ekintu wadde nga tolina maanyi oba ng'oli mulwadde. Koma Bakuwadde tweyanziza tweyanzeege ngenze wuwo muwonge Yes, sebo. abenga bimwafuukidde ekizibu mu kabbinkano k'omwaka guno buli lunaku ofuna mbeera n'abangabi ng'ate muli bakoddomi naye sijja kugamba nti kiki muwonge obubaka bwe buliwa tafune obubaka bwa muwonge oviiriddewo kamukama sitiyatumidde endowooza tujja kudda. Nze muwonge Edward nviiridde ku St. Paul Kyanukuzi Secondary School. Njagala ozaalibwawa? Nzaalibwa ku kyalo Kaalaala ku muluka gw'Ekyamuyimbwa mu ggombolola y'e Kabonera disitulikiti ey'e Masaka. Maama ne taata gye bali? Maama ne taata we bali, mange omukyala Nakanja Kobendikita ne kitange Ssekanwagi Richard mbalamusizzaako. Tumira abalala basatu. Njagala okutumira Master Samuel, ntumireko omusomesa wange olulimi Oluganda, ntumireko HM wange omwagalwa Mwami Magala Achilles. Ono agambye nti ye Mugerwa Shafiiki Kikumba agambye nti maneja nkwagaliza buwanguzi. Oli maneja? Ono agambye nti tiimu Meto mu siniya ey'okuna tukwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti abayizi ba siniya ey'omukaaga nga bakulembeddwa Ddumba Bosco bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti nze Namayiga Rose nkwagaliza buwanguzi Muwonge Edward. Ono agamba nti ye Nalwanja Sise akwagaliza buwanguzi era n'entambula agitaddemu. Emma Mukwano Security nkusabira buwanguzi bwereere era atumirako HM Omwami Magala Achilles ne staff yonna n'abayizi ba St. Paul. Ono agambye atya nti nze Nambogo Josephine Kabanda ne Lubowa Vincent tukwagaliza buwanguzi gwe Muwonge. Ono agambye nti nze Nakawesi Shivan nkwagaliza buwanguzi gwe Muwonge. Ono ye Kayinga Muddu Cotton wali ekiwangala naga nti munnaffe tukwagaliza buwanguzi abo basobola. Abo bamumanyi Kayinga? Yes. Kale kaakati oba obamanyi muko Muwonge ebya muko wano olumu tebikola nga tutandika ebibuuzo bumpa ansa awo biba bisobola okukolera ddala. Kiwandiike kino nga bwe tukyogedde. Kaamalibwa ka a eza namasasaana ma a la yi ra wa ne a nedda Kaamalibwa. Nze nsoma bimu Kaamalibwa era kyetwogedde ekyo tebakuwadde. Tugeze ku kyokubiri. Kyambalango ka ya a ma ba a la a na ga o. Bakuwa busatu. Ebisoko biibino. Ekyokusatu okuba olumbe lw'ekirago kisoko kitegeeza ki? Sebo kubeera nga otawaanya butawaanya bantu nga buli omu akwevuma ng'okola bikyamu byokka buli omu akwevuma. Olwagaye bakuwa busatu wali mubi muntu mulungi gwe beevuma naye muntu okubeera omubi ennyo. Kale katugende ku kino okutema ebisiki. Okutema ebisiki sebo kitegeeza kusumagira. Bakuwa busatu. Ekyokutaano okuzina gunteese. Okuzina gunteese kitegeeza kufuna kintu kirungi. Wakayima Mulyanga Joseph. Mulyanga. Sebo ekyo kitegeeza kuzina nga weetwala. Katongole kitegeeza kusanyuka olw'ekintu ky'oba ofunye. Kubeera na ssanyu, kwesunga kufuna kintu bwe kuzina gunteese
bakuwe akabonero kamu. Tugenze ewa Mulyanga omukulu bakulu abo. Mulyanga ono agambye ye Kisitu, taata wa Kabobbi kale Kiwangala bakuweereza transport wuuno tweyanzeege. Kimuli Henry owe Kisitu Phones Accessories Masaka City agambye nti Kabulaza totya entambula yiyo ngikuweereza. Maama Nasamula Gertrude agambye nti mwana wange tonswaza, ali ku village ya Ekiboobi, oli w'Ekiboobi wamma Kiwangala Lwengo agambye nti mwana wange tonswaza entambula yiyo agikuweereza. Katika bakutwa Mulyanga sooka oviridde ludda wa? Sebo mvudde ku Bukalasa Minor Seminary ew'omukulu Twaza Mugerwa. Yes sebo. Ova ku kyalo ki? Iva ku kyalo Kiboobi. Oluka Kiwangala Gombola Kisekka. Mu parish kye? Parish Kyanokuzi sebo. Kyanokuzi parish. Yes sebo. Taata ne maama gye bali? Bali mukama wange. Batumireko. Ntumirako maama wange omukyala Nasamula Gertrude. Taata wange Mwami Kisitu Damiano. Baganda bange Benalinda Kisitu Kansala Tubbi. Taata wange Richard Semwanga ali e Kabale. Rector wange omulungi Reverend Father Francis Salezi Mugerwa. Reverend Father Kintu ne bayizi bannange bwe tusoma ku ssomero. Naye tekako tefaaza Onyango kuba naye munywanyi wange nnyo. Kakati kaba kutwalidde ebibuuzo. Yosefu, Essebo. buuza ebibuuzo bye weerondedde naye asabe tebansiba amasaakalamentu kuba guwa byerondedde. Anaakuloopa. Ayinza okundoopa nti omusajja yangeze nangira. Ekibuuzo ekisooka Essebo. tozzaako. Kiwandiike. Ta. O. Za. A. Ka. O. Ogambye tozaako, tetwagambye tozzaako. Kale tugende ku kyokubiri. Manjiya. Ma. A. Ja ezannamansa saana. Yi. Nakyo ne bwako. Ekyo nakyo kigambo twagambye manjiya, owandiise majjiya. Naye tugende mu bisoko tofaayo. Okwerya enkuta z'emimwa kisoko kitegeeza ki? Ssebo, okwerya enkuta kitegeeza okuba ng'omuntu talina ky'alina. Tereeza. Kitegeeza okuba ng'omuntu talina k'alina konna. Muwonge. Okwerya enkuta z'emimwa ssebo kitegeeza okubeera ng'enjala ekuluma nnyo nga tolina kyakulya, enjala ekuluma nnyo. Kwakwasa endiini omuwera. Muwonge. Wadde akabonero. Ekibuuzo ekyokuna. Ekiwundu okusamba eddagala kisoko kitegeeza ki? Ssebo, ekiwundu olwo kiba kigaanye okuwona. Tereeza. Ssebo, awo ekiwundu oba ogezezzaako kukijjanjaba naye ne kigaana. Saawa ya Katongolo. Osabi oyisidde Wakayima mu ssaawa. Muwonge. Ekiwundu okusamba eddagala ssebo kitegeeza ekiwundu okubeera nga kigenda kiwona. Katongole. Ekyo kitegeeza embeera okweyongera okwonooneka. Kulemererwa kintu mbeera okweyongera okwonooneka, kale nakyo tukimuwa akabonero. Kimuwa. Era sajjuse ekiwundu kisambye eddagala. Katongole. Ekibuuzo ekyokutaano. Ekintu okukivaako obukumbo kisoko kitegeeza ki? Ssebo, ekyo kitegeeza okuva ku kintu n'okiviirako ddala obutakiddako. Tereeza. Ssebo, ekyo kitegeeza okuva ku kintu, tugeeze ng'omulimo ng'obadde ogukola n'oguvaamu.
Ssebo kitegeeza okubeera ng'obadde okola ekintu n'otakifunamu ky'obadde okisuubiramu. ne bw'ogamba butafuna mu kintu Neyanza ssebo. muwonge Kivuddeko bw'oba obukungu. tweyanze kwata twala katongole oyo emisinde egya yiriyiri Katongole Wangi ssebo tuli butoola. kibona mmere Ekibuuzo kyaffe eky'omukaaga tuli mu ngero. ssebo Akabi nga kanajja, lubaala akwata mukyawe lubaala akwata mukyawe bakuwe busatu. Abanaku bamanyagana mpologoma bw'erwala ensiri yerumika bakuwe busatu. Abikka ku maddu abikka ku maddu nti malako ennyama ompe eggumba lyoli nti agenda kulyesiba mpogo kituufu bakuwe busatu. Eyo katuve ekirabika eyo nsinze. Katugende mu buwangwa. Omulangasa kye ki? omulangasa ye muvubuka akuliridde kyalo nga tannawasa ng'atuuse okuwasa nga tannawasa Bakuwe busatu. ssebo Mpaayo ekigambo ekirala ekitegeeza obufumbo. ejja Bakuwe busatu. kale nga bw'ogambye ekyo bwe kityo kaŋŋende ewa mwana muwala Kaamukama leero kati nkuwadde omwagaanya wakozi waŋŋambye oviira ku ssomero ki Oasis Secondary School. n'ova ku kyalo ki Nabyewanga. Nabyewanga w'ova ku kyalo kwennyini maama ne taata gye bali Gyebali. sooka obatumireko Ntumirako mama wange Mbabazi Anet. Nentumirako tata wange Kawesi, omwami Kawesi Abdu. eyogerako nnyo bakuwulire bulungi Nentumirako n'abantu bonna abampadde entambula n'abayizi ba Oasis Secondary School, abayizi ba siniya ey'okuna n'abayizi ba siniya ey'okutaano bonna abambeereddewo n'abayizi ab'ekisulo bonna. toofa naye mutumireko Ne Musumba ne Matovu wali ku masuuti Mwami Matovu ku Toofa Masuuti. musumba. Iye. toofa musumba bulijjo katonda wange kale katugende ku ngero ezo ye Kaamukama okuva wali ku Oasis. Tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga ngero nkutandike Yes. oniyungira ku ddoboozi nnyonyi ntono malayo Wakayima Katongole yeekemba byoya yeekemba mwoyo Yekemba mwoya bakobubonero kamu wamma Kaamukama Ssekiriba kya ttaka nalwo lugero malayo Lyanga ssebo sekiriba ekya ttaka mpaawo atali kyambala bakakuwa akabonero mu lyanga wamma Kaamukama tugende ne kino Ssekkonde Vvannyuma Katongole James Katongole lyasa omutwe sekonde evvannyuma lye lyasa omutwe lyerikwasa ala eryasa omutwe lyeryasa omutwe Akuba nti asooka n'akirya ate n'addamu n'atereeza. omuwadde Kale tumuwe. kabonero bakakuwadde ekyomwenda wuliriza Kaamukama tugenze mu byabuwangwa omuntu bw'akugamba nti gundi yankubye omutwe aba ategeeza ki Aba ategeeza nti yansinze. ntereeza Aba ategeeza nti yammeze. muwonge aba ategeeza nti omuntu oyo gwe yasoose okusisinkana mu lugendo lwe lyadde alaga. Katongole James Katongole katuwulire kitegeeza kumufunamu kirungi kitwagala ekyo kumufunamu kirungi kumufunamu mu kusaga gundi oyo yankubye omutwe bwe nagenze eyo bye nabadde ngenda edde byonna nebifuna so si kumusinkana businkana wabula kumufunamu birungi
wamma Kamukama eky'ekkumi omuntu bw'ava omusaayi mu nnyindo owulira nga gubeera gumuvaamu buba bulwadde kyobwo babuyita batya bakiyita okwerumika bakuwa obubonero busatu n'enkuwummulizaawo twala mukoddomi wange ow'engabi Ssebo. newankubadde mukoddomi wo yantudde mu lubiriizi wano nga tukubuuza nga bwe biri bwe wabironze tuli mu ngero Ssebo. mwaza kinyumu Kimmezi. Wakayima Katongole tayombera nkolo tayombera nkolo bakuwa akabonero ekibuuzo ekyomusanvu Ssebo. enkalubo Enkalubo bw'osikaasikanya oliira. katongole Katongole. ekira amaluma ekira amaluma Katongole bakuwa akabonero olw'omunaana muddo gwa luyira N'atalina mbuzi agwegomba. bakuwe busatu tugenzeeko mu byobuwangwa Ssebo. omwana bw'atandika okutambula omuganda agamba atya Ate ngenena. Tereza Atandise okutengenena. Wakayima Wakayima Mulyanga Joseph. ani asoose Katongole Katongole ajja kageri ajje ajja akagere ajje akagere bakuwe bakuwa akabonero eky'ekkumi akakolwa kyeki Akakolwa k'ennyanja kato. Wakayima Mulyanga Joseph. Mulyanga Ssebo akukabira kakere kato. nedda Wakayima bwenno akakolwa ke katululume kekatululume bayita akakola kali kakulwe kali kabeera kakulwe tugenze ew'omukulu Mulyanga Yozefu nkutwala n'ebibuuzo bye bitaano ebyasigaddeyo okusoose n'engero ssatu olusooka lukuba eggu malayo Ne beerabira enkyukira. Tereza Mukayima Muwonge Edward. Muwonge Lukuba eggu lulekera nsenyi kutootoogana. Wakayima Wakayima ne lwerabira omuzimu nerwe ne luleka omuzimu alina gyasooka olina gy'osooka n'ozungirayo n'odda buzzi Omutendera oguddako naye kati omutendera oguddako ojja guwulira ne bakakuwa akabonero ne luleka okuzima eggu Mulyanga olimanyi Nedda mukama wange. ekyo kiyinza okujja wali kankireke lwotoowone malayo Ssebo lw'otoowone kinyiize Ssebo. Wakayima katongole Katongole buli nkolo gy'olyako ekaawe kabonero kalamba olw'omunaana amaanyi ga Nabugi Omala Wakayima Muwonge Edward. Muwonge Amaanyi ga Nabugi gaamukubya akyali muto. gaamukubya akyali muto bakuwa akabonero kalamba wamma Mulyanga tugenze eno mu byobuwangwa Ssebo. enju ebaako ne kye tuyita olubalaza olumanyi Ssebo. olubalaza lw'enju Yes Ssebo. omuganda luyita ati Kinyiize Ssebo. katongole kifugi kifugi bakuwa akabonero kamu ekibuuzo eky'ekkumi Mulyanga akuwummuze mpa amaka amakulu ennyo agatera okubeeramu obusolo buno obuyitibwa kaamuje butera kubeera wa mu maka gaabwo
Ssebo butera kubeera mu biswa. Bakuwa obubonero busatu n'enkuumuulizaawo nga tuteekateeka okugenda mu bwino omulungi awuliriza tukyatambula bulungi nnyo mu nteekateeka eno ey'akabbinkano ak'olulimi Oluganda era wano wennyini tugenda mu katundu kali. Mukulu Katongole weddira ki terera ku muzindaalo? Neddira nti Akabbiro ngaali. Ab'ente bayina ente za mirundi 7 ze beddira. Mpaayo ebika 2 eby'ente ezeddirwa by'omanyi. Eya Lubombwe Emu. Wakayima Mulyanga. Ssebo waliwo eya Lubombwe Emu. n'ente etalina mukira. Mulyanga muwa akabonero ke. Ente etalina mukira waliwo gye tuyita kaasa ey'akabala mu kyenyi. Mukitegedde? Genda ozinoonyerezeeko. Kaamukamu weddira ki? Weddira nte naawe? Kaakati gwe Kaamukama bw'obanga weddira nte, omukulu w'ekika ky'ente ekitebe kye kiri ludda wa? Bakuwa obubonero busatu nakyagamba. Tugenze ewa Muwonge. Weddira ki? Engabi ensambaganyi. Engabi ensambaganyi. Engabi ensambaganyi eyo gye weddira obutaka bwayo buliwa? Buli Buwanda mu Si kyekibuuzo kye nkubuuza. Mpaayo omulimu gumu ejjembe ly'engabi gye gukola. Kinyiize ssebo. Wakayima Mulyanga Joseph. Mulyanga oli mumanyi. Kale Ssebo ejjembe ly'engabi lyeyambisibwa abasawo Abaganda. okukola ki? Oba nga Baaza. Baaza. Katongole. Lyeyambisibwa abayizi bwe baba bafuuwe. Kimbadde njagala kyokka. Mulyanga weddira ki? Neddira Ffumbe Ssebo. Akabbiro. Kikere Ssebo. Akabbiro Kikere. Jjajjaawo yaani? Ssebo bamuyita Yusufu Ntege Walusimbi. Obutaka bwamwe tebuli bakka? Ssebo buli bakka mu Busiro. Mpa ennono y'omubala gwammwe ne bwompaayo ebigambo nga 3. Ssebo omubala gwaffe gugamba nti galinnya ebakka. Kakozakoza tolikoza mu lw'effumbe. Ssebo. Ngambye ennono y'omubala ogwo gye mbuuzizza gwe ogumanyi bulungi nnyo. Ssebo ennono yaagwo kiri nti gye gwasitandikira ku lusozi olubakka okuli ekitebe ekuli embuga ya jjajja Walusimbi. Amafumbe gaali galinnya nga gagenda waggulu ku lusozi. Kati abantu nga bagamba nti galinnya ebakka. Baali balinnya bulinnya bakka. Tetukuwadde. Tewali akimanyi. Baali batabaazi abaali balinnya ebakka ku lusozi. Bagamba abo bagenda balinnya ebakka. Ate nno nga bali bongerako ne bagamba ate nno si ebakka basengejja. Kati nga bano bakwatibwa effutwa nti bano bagenda banywako omwenge. Naye ennono enkulu gye mbadde nsinga okwagala nti omubala guno Walusimbi yagujja ku munne ow'enkima eyagambanga nti ssenyenku twokya ennyama. Yali amututteko abantu bonna. Ye Walusimbi n'aleega eŋŋoma ye ng'agamba nti balinnya ebakka bakola kibasengejja. Kuba Omuganda n'omwenge tebataŋŋana. Kati ng'oli bw'anaatwala bw'onooga nti kogende ku nnyama eno omwenge ogusubwa.
kati ne babeera abwe batunga ono asalawo n'agenda eno awali otwenge oli n'agenda ewali ennyama. Tukwataganye tugenze mu bwino bubonero 10 bwe tukuwa kasita osoma n'otumatiza. Buli nsobi gy'okola tukusalako kabonero. We bakusongera w'otandikira. Tandika mutereereza omuzindaalo. Lwali lumu nga tumaze oyongerako eddoboozi. Lwali lumu nga tumaze n'okugundira mu maka, muganda w'omu ku bakabaka nnyini yali addayo ewaabwe e Ssengejja. Nannyinimu n'abuuza obanga waaliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze Mikolo bwe twalaba nga bavubuka bonna butunulaganye era nga balabika agaali buli omu ku bo yali alindiridde munne yaba yeeronda, ne twalonda okumuwerekerako nga tulina n'essuubi ery'okulaba ekitundu ky'ensi ekyo. Bwe twamala okukomawo ne tudda mu w'obutama waffe. Obubonero bubiri katongole. Kabwina ako katagaliddemu kakutudde. Kale katuwulire bwino wa Kamukama. Muwe atandike. Buli w'otagalira tukusalako akabonero. Tandika we bakusongedde. N'abuuza nti lwaki mukkiriza okwerekera omuwala oli anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga eritegendeka empologoma eziri eyo zikunnumba ng'abantu. Mwe temulabye nga bali abamanyiyo bwe bakonye nga babuuza abanaamuwerekera? Aa, bagundi mwanguyiriza nnyo okukkiriza. Eby'eno ewaffe byakwekeka. Singa muzzeeyo ne mutegeeza nti temukyagenze. Nga tumaze okugaayagaayamu ensatule ne tulaba nga tetulina nsonga nnywevu gye tunaapaatiikawo nti yeetugaanye, ate ekirala ng'agala ensigali newankubadde nga go gaali gatidde nga gajja tusekerera era ne bakannyinimu nga bajja kutunyoomola nti basajja kyaba abatiikizi. Kale bakuwadde obubonero 5 sobi zibaddemu si nnyingi nnyo kuba wano wo ku Kyabwino obuyinza twabwesigaliza ffe tusalawo musongere watandikira omukulu muwonge. Bakutereereza omuzindaalo gukwateko olekonda agwekwa bwe wati. Naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingiza, sirowooza nti twanditunze omwoyo okugenda bannange nno okulimba kibi. Nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu mmunye zange. Omanyi twalwawokko okwebaka olw'okwetegekera olugendo bwe nawungulako otumu n'ensisimuka n'etandika okukuba ebifaananyi by'olugendo lwaffe mu mwoyo. Ne ndaba ng'empologoma ekwata omuwala nga ngikuba omuggo ate nga Mikolo agisika olulimi. Ekyo ne kiyita ate ne ngikuba ekifaananyi ekirala ng'engoba embiro ng'omuwala akaaba. Kale bakuwa obubonero 6 kigemuzi bw'asazeewo. Tweyanzege tugende wa Mulyanga tufundikire akatundu kano Kabwino. Musongerewo. Otandise. Leero obudde okukya bwasala ku muguwa, so nno ne munnange newankubadde teyayogera, sirowoozanga naye yeebaka kubanga
kubanga nabagamba ndi wakati w'ennyanja y'ebirowoozo byange. Namuwuliranga ng'akukuutana ng'abukuta ku kiriiri. Lyanga sijja kwongera kusalako obubonero bulala. Oyinza okunteega awantu bakuwa obubonero bubiri. Tweyanziza nnyo tweyanze ng'omulungi awuliriza bwe tutyo enteekateeka y'oluzannya lwaffe olusooka bwe tugiwunzise olunaku olwaleero, era nga tugenda kuggyako abaana babiri naye akadde ng'akagenzeredde naye waaligambye nti lwali lumu nga tumaze n'okugundira mu maka muganda wa mukaaba nnyinimu yali addayo ewaabwe Essengejja. Nannyinimu n'abuuza obanga waliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze ne Mikolo bwe twalaba nga abavubuka bonna batunulaganako batuniganye era nga kirabika nga buli omu ku bo yali alindirira munne yaba yeeronda ne tweronda okumuwerekera. Kale olwakadde tubadde twagala musome bwe muti twagala okubajjukizaako nti bannaffe bano olunaku olwa Mmande Ssemakula Savio tuli naawe, St James Kalugulu, Nabiwemba Prosi tuli naawe, Classical Secondary School Nzizi eri ew'omukulu Kamyahudu Mugerwa, Nancha Prosi tuli naawe, Isaac Newton Secondary School ne Sekyanzijola mu Masaka Citizen. Ne tugamba nti Lukanga ku lunaku olwokubiri Samuel Kabuuko Church of Uganda gw'ojja okubeera wano. Serugo Andrew Malongo Baptist gundi ono ajja mugamba Katongole ojja kubeerawo wano. Jumba David St Stephen's Secondary School Kyotera ojja kubeerawo wano. Ne Semuju Alex Masaka Citizen naawe ojja kubeera wano. Ng'ennaku z'omwezi 11 Lwakusatu Naabagereka Esther Kabuuko Church of Uganda ojja kuba wano. Nakalema Juliet Matete Comprehensive Naka ojja kubeerawo. Nakachwa Benita St Dennis Makondo ne Ndawula Nicholas St Paul Kyanukuzi ojja kubeerawo wano nga gwoli mu baana bawala abo abasatu. Ku lunaku olwokuna Namuyanja Prosi Isaac Newton Kayesu Keren Matete Comprehensive Mawanda Dawuda St Peter's College Kisojo ojja kubeera wano. Mpozi ne namba 2 agenda okuyita owa wano olwaleero. Namba 2 ojja kujja ku lunaku lwakuna. Ku lunaku olwokutaano okugenda okubeera Ssenyomo Mike St Monica Secondary School, Kajoba Vincent Bukalasa Minor Seminary ne Kagwa Peter Uganda Matters Kikoma ne namba 1 agenda okuyitawo. Kigemuzi abo boobotuwa. Nenzizza nnyo ssebo nkulamusizaako gwali ku radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo nga sinnaba wa bubonero waliwo weekyanukuze Kiwangala. Mwami Kayinga Muddu Easter akugambye nti weeyambe okozese Kiwangala Community Library okoleramu okunoonyereza n'obutabo bw'Oluganda gye buli. Webale nnyo okuwuliza radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo Mwami Kayinga Muddu Easter owa Coatphone awo Kiwangala. Kakati abaana ba leero oba abayizi ba leero bakoze bwe bati. Mulyanga Joseph Bukalasa Seminary engero teyafunyeewo, ebisoko teyafunyeewo, okwatula teyafunyeewo, obuwangwa yafunyeewo 3, ebika teyafunyeewo, bwino n'afunawo 2, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 8. Kamukama Shamim Owasisi Senior Secondary School engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 6, obuwangwa n'afunawo 3, ebika n'afunawo 3, bwino n'afuna 5, omugatte gwa bubonero 20. Katongole James Malongo Baptist engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, buwangwa n'afunawo 6, ebika teyafunyeewo, bwino 2, n'alondayo 13, omugatte gwa bubonero 36. Muwonge Edward St Paul Kyanukuzi engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa teyafunyeewo, ebika teyafunyeewo, bwino n'afunawo 6, n'alondayo 4, omugatte gwa bubonero 21. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero. Katongole James owa Malongo Baptist
ne Muwonge Edward owa Sentiko Kyanokuze. Muwonge okomawo ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 12 Katongole okomewo ng'ennaku z'omwezi 13 ku lunaku olwokutaano. Bwebityo bwe bigenza ababbinkanye nga bwe tusituka twesikeko mu mikono kuba tetubadde mu kulwana tubadde mu kusomesa ate mwenna muli b'amaanyi muli bazira mwebale nnyo mwebalire ddala tubagamba bugambi tukyabaagaliza amasanyu ga Idi amalungi musule bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.